Balamusiza baganda bange abali ku the updates online page. Waliwo amawulire genjagala Bwa agaguddewo oluggulo lwa leero. Sharing ayita munno mu bategeeze nti Mr. Update ali live. Waliwo amawulire genjagala Bwa naye obanga wakatuuka wano tubuulire osinzidde mu nsi ki, then tulabe nga tusobola okubeera nga tukubuuzaako Mr. Update live. Siri happy olw'embeera eguddewo oluggulo lwa leero. Mr. Update zibadde ssaawa nga 2:30 kino nkyerabiddeko n'agange. So Uganda Police, UPDF n'abasajja ba LDU ndowooza kati bafuuse batemu bennyini. UPDF, LDU ne Uganda Police. So embeera tewomya nakabululu. Sharing ayita munno abakatwegattako abali ku the updates online page. Badde siri wa kujja naye kindobedde okujja abasajja bano tubalabise, because lwaki otulugunya munno, lwaki okuba munno mwene embeera gye tulimu ya pandemic. Omuntu yaze okunoonya ekyokulya, okutte butto omumuyiiridde akasente ate kabadde azzaanoonye ate akakozese kwejjanjaba mu ddwaliro. Banange eyo enkola si ya bwenkanya. Abasajja bano tulina okubagambako tetwagala bakozese advantage ya COVID-19 ate okutulugunya abantu. Kino ekirwadde buli omu akimanyi nti kyazze, buli omu ekirwadde kino akitya, ayina okukyewala, buli omu yakitidde, naye ate tetwagala ate bakikozesenga advantage okutulugunya abantu waffe mu ngeri emu oba endala. That's why mbagambye nti nzize live okubaako ensonga gye mbategeeza ku kiguddewo oluggulo lwa leero mu bitundu eby'empererwe. Omusirikale ow'amagye bw'asambye ekkala ya butto ne yiikira omukyala abadde aweesa omwana. Mukyala akolerawo mpererwe bambi omusirikale azze ndowooza time ebadde eweddeko. Kituufu naye omuntu time eyo newe bange ebadde eweddeko. Lwaki okola ekikolwa bwe kityo? So azze n'asanga omukyala lwaggulawo bana basika chips bali be nawa segibox ab'empererwe. Abakyala abo abanoonya bambi ekyokulya, abakyala abo bambi abaagala okubeera nga beebeerera mu ngeri emu oba endala, n'asamba ekkala ya butto. Ekkala ya butto neyiikira omukyala. Can you imagine? Can you imagine? Ekkala ya butto neyiikira omukyala ne tufubutukaawo ntumiza ambulance awo. Tumiza ambulance tuyoddewo omukyala tumututte mu ddwaliro, naye nga omusirikale lwaki okola ekintu bwe kityo ku mukyala omunaku? Olaba aweesa omwana, bw'aba aweesa omwana omanya akasente kano kanoonya kakuweerera mwana, kakulabirira mwana we. Abakyala abamu mbabuulira mazima be mulaba aba balejjesa abakola bu business obutono, basingle mothers. Lwaki okolwa ekikolwa bwe kityo? Lwaki okola ekikolwa bwe kityo? Nolwekyo nsaba Uganda Police, nsaba UPDF, nsaba military, LDU mweddeko. Omukyala egundi ekkala ya butto emuyiikidde okugulu kwonna, amaliba gonna ne gavaako. Era mpaliriziddwa okupaakinga ate nange esseewo obusajja ne bwagala bunfunze mbu bwagala lwaki mbiyingiramu. Ne mbagamba no, this is my area of jurisdiction. Police ngembuuza mbu nzizengaani, ne mbabuuza kakati mwe muyina n'okusaba nze, because nze ndi mukulembeze mulonde, temuyinza tulugunya buntu mbwe mutyo ne mulowooza nti nja kutuula. Olwekyo ekikolwa ekikoleddwa omusajja oyo abadde mu kyambalo kya UPDF empererwe essaawa 2:30 n'osamba ekkala ya butto ayokya n'ayiikira omukyala abadde aweesa omwana, kimpisizza bubi. Era omusirikale oyo mugambye tugenda kupambazuka. Mbabuulira mazima, mugambye mubuuliriddewo tugenda kupambazuka ne bwe kunaaba Mr. Update, kubanga obulamu nange nja bujja kusigalaawo, bugenda kusigalawo. Oyo kyotyo omukyala butto, osamba otya ekkala ya butto ayokya n'ayiikira omukyala. Kintu ekimpisizza bubi nnyo, mbabuulira mazima. Mukazi n'akaaba amaziga ate kati mu butto bw'amwokeza n'agwa n'agwira n'omwana. Era bonna bali admitted mu ddwaliro lye sijja kwogera, bonna tuba tutte ne baba admittinga.
So embeera eyo enkosezza nnyo ne kimpaliriza Mr. Update okujja live. Tuvumirire ebikolwa bya Uganda Police, tuvumirire ebikolwa bya amagye, tuvumirire ebikolwa bya military. Lwaki mukola bwe mutyo kuba na Uganda? Abali mu nnaku yaabwe banyize. Banange lockdown tekitegeeza kutulugunya bantu. Kubanga COVID-19 atayinza obutatta bantu nnyo. Naye bino abantu baffe bakubwa buli lunaku. Amagye ne gakuba ono ne gakuba oli, military ne kuba ono ne kuba oli. Enjala eri mu kutta abantu kati ate esinze ne COVID-19 okutta abantu. Because olwaliro kati abantu enjala yeetandisa obbatta. Omuntu bw'alwala COVID-19 bagamba olina okufuna ebyokulya n'ebyokunywa ebisobola okubuildinga immunity. Olwaliro ebyokulya oba ebyokunywa oli byandifunye abuildinga immunity bibula. Neyekanga nga ekirwadde kimukutte kimusinziza amaanyi talina kyakulya gomanyi COVID nga yeegasse n'enjala ekiyinza okuddako. COVID nga yeegasse n'enjala. Omanyi ekiyinza okuddako. So omukyalo oyo tumuyoddewo ne tumutwala mu ddwaliro era obudde buno ali under medication. Naye nga mpisiddwa bubi eri omusirikale oyo owa UPDF akoze ekikolwa ekyo. Kibadde kikolwa kya butemu, kibadde kikolwa kya butujju okubeera nga odidde omukyala n'osamba ekkalayi ya butto n'amuyiikira okugulu. Banage kimpisiza bubi nnyo. Kimpisiza bubi. Era singa sibadde waawo ndowooza omukyala yandisigadde naawo ng'akyapooca. Naye kyenkoze ng'omukulembeze ne ntumya ambulance immediately nedduka ne tujjawo omukyala ne tumutwala mu ddwaliro n'omwana. Actually eno incidence guddemu abantu babiri, omukyala n'omwana. Kubanga omukyala bw'agudde ate agwiridde mwana. Kuba butamwokeza bambi nga takigenderedde. Abaali takisuubira. Naye omusajja omanyi okujja n'asamba ekkalayi eya butta ayokya. Nolwekyo basajja mmwe ebikolwa emutandisa okukola ebyobutemu ku bannayuganda tetugenda kubikkiriza. Kiri kitundu kyange nze nkikulembera abo abantu bemutulugunya be bantu abannonda ne banteeka mu kifo. Tetuyinza bakkiriza kutulugunya bantu abo. Be bantu abannonda ne banteeka mu kifo. Omukyala akaabye n'agamba bannange nazze kunoonya kyakulya. Kati ate kasitampulidde nti single mother ennaku n'enkwata. Bambi omukyala single mother yazze kunoonyeza abaana be kyakulya. Kana kabadde aweese ku mugongo aŋŋambye kaana ka muzzukulu we yagenda mu nsi za Buwarabu. Mubuuza omwana ono gw'oweese gw'omuzaala n'aŋŋamba nti kano kaana ka muwala wange kazzukulu yagenda Jordan yagenda kukola nandekera akaana kano. Nakati nkyokkaleka ewaka kwe kujja nako ku mulimu. Mu mazima ga Katonda mugulu omwana ali Jordan yagenda kunoonya kyakulya yagenda akolerera omwana wono gw'obadde baweese ku mugongo. Omukyala asambye omusirikale asambye ekkalayi butta ayiikidde omukyala n'agwira n'omwana bambi mu kutya okw'ekika ekya waggulu. Kati nemba nga nfunye ekyekango kyotalabanga ti omwana gwe babadde baweese maama we ali Jordan yagenda kunoonya kyakulya. Maama ayidde butto ne mukazi wattu anoonya kyakulya. Busegi box bwe nabawaawo empereerwe bambi kwe batetenkanya ne bakola kuba nagenda mu katale k'empereerwe n'ensanga abo abakyala batunda chips abafumba emmere abafumba obuugi nebanga Mr. Update fo bw'otuwa akatandikwa katono nnyo kaba kasobola okukobera ki kaba kasobola okubeera nga katuyamba tuwe ka segi box tuterekemu katebereza obusente bw'abadde aterese ate omuliro gumwokezza ate bw'alina okukwata bumujjanjabe naye mugambye tokyeraliikirira nja kikwasaganya naye yadde ngenda kikwasaganya nyina okupambazuka n'omusirikale akoze ekyo nyina okupambazuka naye era olunaku olw'enkyaye bukya ngenda ku poliisi zigulewo omusango eri omusirikale oyo amannya ge gonna bagaŋŋambye sijja googera wano kubanga ayinza okudduka amannya ge gonna bagaŋŋambye ngenda ezigulewo omusango ku musirikale oyo kubanga ekikolwa kyakoze kikolwa kya butemu. Oyo gw'otulugunya ayinza okubanga na nazaalawo nkubuulira mazima ayinza okubanga nazaalawo nga tomanyi. Oyo ayidde butto gw'oyokezza butto oyinza okusanga nga nazaalawo. Ayinza okufa enkya tugeze in case n'ogenda okuziika n'osanga gwe wayokezza butto gyali gwe bagenda okuziika gy'ogenze. Bino ebikolwa bye tukola banne tugenderere. Ekikolwa oyinza okukikola omuntu nga tomanyi. Nengo omuntu oyo olusi wa Luganda lwo obanga muganda wa mukyala wo obanga mulamu wo nga tomanyi. Nolwekyo tugendere nnyo ebintu bye tukola bannange mbabuulira mazima. Nolwekyo oyo omusirikale ye tugenda kupambazuka.
sigenda kukkiriza mbabuli amazima kiri kitundu kyange kya kawempe abantu bannonda ndi presenting eddoboozi lyabwe kati basobola kubeera nga batulugunyizibwa ate Ssegirinya nemanga ntunda obutunuzi kyovula mbagambye enkya olukeera musirikale nyina okumuggulako omusango crimes against humanity actually musirikale ngoyo abasaana mu ICC oyo kyoti omukyala Butto ayokya Butto yeseze nojja n'omusamba n'ayiikira omukyala n'agwa n'agwira n'omwana embeera tugenda kugikkiriza ekyo nkiganye Mr. Update ekyo nkiganye era ndi munyiivu nnyo eri omusirikale oyo owa UPDF akoze ekikolwa ekyo kati babadde bannemesa ate okugyawo omukyala mutwale mu ddwaliro bwe balabye mujjawo ne batabuka lwaki omugyawo lwaki omutwala lwaki omugyawo sabo embeera gye batadde waawo mbunange nga baagala bankwate ne mbagamba kale bwe kubanga kufa kati kanfe kati nga nnunula omuntu eyantuusa mu kifo kino kyendimu because ndi kyendirwa abantu abo ndi kyendirwa mukyalo oyo amaanyi ge yateekamu gaali ngi nnyo Ssegirinya mbeera omukulembeze gwe mwokezza abo be bakama bange mugambye nti oba nkuba ssasi linkube kirigenda byafaayo nti Ssegirinya bamukuba essasi ng'alina omukyala gwalwanirira nga bamuyiridde Butto bamwokezza kigenda ebyafaayo by'eggwanga Uganda ne budya ne bwebuzaabuzaawo ne bubuukira patrol ne budduka bwe budduse n'enjolawo omukyala ne tumuteeka mu ambulance ne tumutwala mu eddwaliro lye sijja kwogera wano because for security reasons nga womanya abasajja batemu kati ngeri gye mbaga engenda pambazuka nabo bayinza otandika okunoonya omulwadde amututtewa temujja kumanyaayo because ewantu wemututte wali safe era wenjo mujja tugenda tugulewo omusango ogw'okubeera nga mutulugunyiza omukyalo oyo olw'okuba nti muddidde mbu mu implementinga simanya presidential directive yabagambamu okwokya abantu yagambako nti bw'osanga asika chips samba Butto bane eyo presidential directive Mr. Update mbadde ndudde okuyomba mbabuulira mazima mbadde ndudde okuyomba naye olaba nnyombi omanya kinkutteko nnyo nze kasito tulugunya omukyala n'omwana awo nze tuba twawukanye abantu abo bana abasajja sifaayo nnyo kubafa abasajja tuli bapambanyi naye nze abantu babiri omukyala n'omwana abo abantu babiri awo Mr. Update mbagenda kutabuka kati ate kasita baŋŋambye nti maama w'omwana ono gwe babadde baweese ku mugongo jjajjaawe amuzaala wabula muwala we yagenda Jordan kuyiiya ate awo n'entabukira ddala kubanga abo abaana bambi bagenda Jordan bakolere abaana baabwe balabe nga babeera bulungi kati omwana we gwe yagenda alwanirire olwaliro bwe bookeza jjajjaawe Butto omwana ne bamugwira naye bonna bali admitted can you imagine bonna bali admitted omwana ali admitted ne jjajja naye ali admitted so yembeera egenda maaso abali ku the update 9 page kintu ekyo kinkutteko nnyo nengamba sinza butakibagamba era olunaku olw'enkya tugenda kupambazuka bwe muwulira nti enkya Mr. Update afudde mumanye nti afudde alwanirira obwenkanya ndirwedde okubulwanirira obw'omukyalo oyo ambabuulira mazima this is reality ngenda bulwanira obw'omukyalo oyo n'omwana we oyo musajja alina okubeera answerable ku kikolwa kyakoze njagala mbuuze bwe bali bamugamba okuimplementinga presidential directive babagambako nti bw'osanga alina kyasiika oba asiika chips oba ayokya gonja okwata sigiri n'ogimukuba mu mutwe omuntu mubuulire timunnange nti obudde butuuse nnyuka era ajja kuwulira abantu sinte mubuulirire munnange obudde butuuse nnyuka era naye ajja gamba nti munaye kampumbe wumbeko ebintu byange mbijjewo naye nojja n'osamba ekkalayi ya Butto kandi oyimagine banempulira n'amaziga gagala kumpita mu Mr. Update n'osamba ekkalayi ya Butto naye ekyomukyala akaabya amaziga n'alaajana tumututte mu ddwaliro eddiba amaliba gonna ebigere byonna biyidde biweddewo ebigere byonna amagulu abiri gayidde nanga Mr. Update ni mukazi bawange yafa kawala kange akamu kennina kagenda Jordan kuyiiya ne kandekera omuzzukulu ono ntyo muleka ewaka olw'embeera etatambula bulungi nti bayinza okujja ne bawamba ate akazzukulu nga bw'omanyi waliwo n'enkola yajja n'akuwambira omwana n'akusaba ssente kati akazzukulu nzija nako ku mulimu tukole ne kati akaana akazzukulu nako kali mu kukaaba ono bwagudde n'akagwira jjajja bwagudde n'akagwira bane eyo mbeera ya kikaaki nolwekyo
tulina okuvayo tuvumirire ebikolwa bya UPDF tulina okuvayo tugoberere ebikolwa by'abasajja bano bakanywa musaya bagenda abali mu kibuga Kampala abagenda batulugunya abantu baffe bwe tubanga twakala okulabanga abantu teri atatya bulwadde bwa COVID so tewali nsonga lwaki omuntu olina kusooka kumukuba tewali nsonga lwaki omuntu olina kumwokya butto nti ate alyoka ategeere ensonga nti kakati obudde buno kankwokye olyoka otegeere baki bagambako waliwo omuntu gwe bagamba nti olina okwokya omuntu bakyogerako ekyo sikiwulirangako nolwekyo bwana afande nkubuulira mazima this is a battle nze Mr. Puleti mbadde ndudde okuyomba mbadde ndudde okujjokkayana n'abasajja abo nga mbeera mirimu gya constituency nenkolera abantu nekino kinsusseeko nti ate abantu bendi mu kulabanga tubabeera mu mbeera eyeeyagaza ate bali mu kwokya n'akulembera bafu bw'okwata omukyalo oyo n'omwokya nga bw'okoze n'ebbiru yonna kati ey'okumujjanjabisa era egudde wa Mr. Puleti kwonna kumujjanjabisa kuwona bigudde wange kuba tutuse gye mututte kibadde nze kennyini ng'ate nze nze nyina okutekinga responsibilities okulaba ng'afuna medication kati biru egudde wange sebo gwe wa UPDF gw'okoze ky'okoze otambudde ogenze ono yaayidde kati Mr. Puleti gw'olulesseemu olw'okujjanjaba lwonna obujjanjabi bwonna kuba mbadde sinza mutwala mu Kawempe North Hospital olw'ensonga abasajja bamanyi badde bayinza okugenda omukyala ne bamukidnappingayo kati nga bwe nkoze live eno mbadde nnyina okufuna ate eddwaliro eddala erikwatagana ne Kawempe North Hospital mutwaleyo tulabe ng'asobola okubeera ng'akola ki afuna obujjanjabi naye nga eyo mbeera ya kikaaki nolwekyo mama jajja yali admitted n'omuzzukulu bonna bali admitted era enkya ku makya gye ngenda okukeera ndabe bwe baasuze ate bwe nvaayo ngende ku poliisi zigulewo keesi ey'okutulugunya omuntu n'okumwokya njagala bandage akawaayiro akagamba nti omuntu bw'abanga abadde ayiseemu mu time ey'akafyu banaamwokyanga kenjagalako okwokulaba ako bwe naakalaba nange nja ttambula ngende naye ako bwe kabanga tekaliimu baganda bange babuulira mazima this is reality mbadde ndudde okuyomba mukimanyi obadde munnengera byendimu kati abasajja bano katusoke tuddemu ate kati tumale okutereeza because tetujja kukulembera bafu tetujja kukolera nkulaakulana bafu abantu baffe tubaagala bonna nga balamu akazzukulu bambi kaana katonyo kawala akaana kakaabya amaziga ennaku nenkwata Mr. Puleti era tuvudde awo nze ngenze nkasitudde paka mu ddwaliro akaana nkakaaba amaziga ag'ekika ekyawaggulu oba mugwiridde mu mugongo kuba tutuuse mu ddwaliro abasawo bagambye nti omwana ono omuto ayinza okuba nga afunye problem mu mugongo wano backbone ye ayinza okuba nga afunye obuzibu kuba jjajja bw'agudde bw'ati kati n'agwira omwana katulabe omwana omuto bw'alemala omanyi okulemala tekuva wala naye ng'ekiremazza omwana musirikale ekintu kye yandikoledde eddakiika ebbiri najja n'agamba omukyala timunnange nkwegayiridde tayimu etuuse nnyuka bannange waliwo omuntu ayinza okugaana ng'omuntu amugambye mu ddembe nti nnyuka tayimu etuuse kubanga abantu baffe ekibalemezaawo okukola nga ne tayimu etuuse aba oluusi tannafuna naze mu zaka nejjanga omugambe mu ddembe timunnange tayimu etuuse ne kati omwana waffe oyo omuto atuka okubeera omulema oyo maama jjajja gwagwiridde kubanga abasawo bange nti olaba akaaba nnyo bw'ati alabika backbone ye efunye ekizibu kanu imagini omanyi kye bayita backbone twagenza okulongoosa oli omwana gwe najja eruweero omwana gwe najja eruweero gwe bayita Mayinja Davis backbone essente zokka ze batusabye okulongoosa Mayinja Davis miliyoni 6 bagenda mulongoosa backbone naye Mayinja Davis omulaba eno wansi wonna wali paralyzed wansi wonna wali paralyzed because of backbone temugiyita yakusaaga efuula omuntu paralyzed nti oba side eno party eya wansi efiira ddala mugonguno mukulu nnyo gwina bwe guconnectinga n'omubiri gwaffe nze nakirabiddeko oyo omwana Mayinja Davis batusabye just miliyoni 6 ate ng'ezo miliyoni 6 ze batusabye baŋŋambye Ssegirinya lwakuba nti gwe that's why tusabye ssente zino nenga twandisabye nezisingamu niyo olwokuba nti oli waffe ate mwana wakuyamba ne backbone bagirongoseza miliyoni 10 ne 15 kati oddidde omwana waffe omuto gweomusirikale oyiridde jjajjawe butto musirikale jjajja agwiridde omwana in case singa abanga backbone efunye obuzibu gweomusirikale omanyi kyogenda okubanga oleese omwana omuto atalina musango
nga naye baleese muleete kaana tekamanyina bigenda mu maaso wabula kakaaba bukaabi tekamanyina kibaddewo jjajja yazza akaweese bambi mukazi wattu bana bakazi abasika chips kyovula mpulira nga n'amaziga gaagala kumpitamu ku bantu ng'abo bannange kubanga bambi tebaagala kusabiriza naye asalawo n'agamba nti munnange kangende nnoonye ekyokulya nnoonyeza abazzukulu kangende nnoonyeza abazzukulu naye n'okola ekikolwa bwe kityo ng'omusirikale wa UPDF nazzikuno UPDF twagiwanga respect military twagiwanga respect naye abasajja abo titukyabalinako respect yonna olw'enneeyisa gye beeyisaamu n'ebikolwa bye bakola eby'obutujju mumanyi abantu waffe abalemadde ne bakwata omuntu talina musango ne bamukuba emiggo okujula omufiirako obufiizi ani yabagamba nti omuntu olina mukuba miggo okutegeera kyogamba omuntu omukulu n'omuwewenyula emiggo mu baana b'oluusi bamanyina okukubira abaana emiggo mu baana baabwe ne bajja ne basanga omukyala ewaka ne bamukuba emiggo mu baana be ng'abaana balaba ne bakuba omusajja emiggo nga n'abaana be balaba abaana bano abalabye nga taata waabwe akubwa taata anagamba atya ku baana bano enkeera nga naye waliwo abasobola omukuba kitegeeza abaana bajja natuka okugamba taata otukubye taata otubonereza naffe katusabe oli gundi afanda ajja kkube kitegeeza yembeera eba egenda okuddawo mbabuulira amazima omuzadde omukubira mbaana be mu baana be bazaala kati abaana abakuza atya kintu kya buswavu nnyo ffe twakulira mu kyalo eri wali ewaffe ekaddugala nga kitange muzeeyi taata kizibu nnyo omuntu okuva eri gy'avudde najja namuwenyula emiggo nga taata waffe tumutya nnyo nga tukimanyi taata ne maama be balina obuyinza obubonereza teri mulala be balina obuyinza obubonereza naye olwaleero omusirikale ajja n'akuba maama mu baana be nga balaba n'akuba taata mu baana be nga balaba kintu ekyo bana ekyabuswavu nnyo mulabanga ekintu ekyokusaaga n'ekintu si kyakusaaga nolwekyo Uganda weetuuse nti abasajja bano bafuuse batujju abasajja bafuuse batemu nze bankwata wano Mr. Update abasajja mwabalaba omuntu omu ndi muntu omu we nagenda ku mini place nga ndimandinga baganda baffe ba Sky Soldier ba Edi Mutwe ba Nubian Lee okubeera nga bayimbulwa nolyoka oyimbula patulo 10 ez'abasirikale abasajja ne bankwata ne banteeka wansi w'akabangali ne bagenda nga baninnye ku mutwe baninnye ku lubuto nenga ne bana abasajja bankula ki nga baninnye ku mutwe baninnye ku lubuto ne bantwala ku CPS bwetuka ku CPS bansambye emiteka banzikiriza wansi mu kagodawuni nga ninga omubbi aba basajja kasita kamera evaawo bafuukira ddala tabu nenge iyo mbeera ya kikaaki UPDF ne military n'amagye gye mutadde mu ggwanga lyaffe Uganda UPDF nga twabawanga respect military nga twagiwanga respect nazi kuno twalinanga n'engombe egamba ti okusanga omusirikale osanga ow'amagye oba osanga owa military naye olwaleero mu mazima ga Katonda abo abantu bonna baafuuka bazibu tolina gwe weegomba kusanga ne lulinga ogamba nti okusanga omusirikale sanga ow'amagye nsanga ow'amagye ne olwaleero ab'amagye bafuukidde ddala ekyambika be basinze kati okutulugunya abaana baffe naye abasajja bansamba bansose bankubye nenga nika kati munkutte ndi muntu omu muli bantu bisatu lwaki muntulugunya okutuusa ku kino era mwalaba omukyala mu cross examination bwe twali ku Buganda Road nga kansomeda disegona onalebo wa Busiro amubuuza Ssegirinya ali muntu omu kyemugamba nti omuntu omu kyali kyetaaga okuleeta balakisi y'amagye na balakisi y'abasirikale ne balakisi ya military mu mukwate omuntu omu baddira abo abasajja ne bazimbulukusa ekintu ekibadde ekitono ne bakifuula ekinene nnyo because baba baagala kukola kye bayita accountability balage bakama baabwe nti Ssegirinya adde muzibu nnyo okukwata kati ya accountability gye bakola mwe baliira ssente z'omuwi omusolo nga bagala okukola accountability kati oyinza okusanga olunaku lwe bankwata essente ze baalaga nti ze bakozesezza nga zisobola n'okugula ekyuma nga MRI scan gye bampadde negenda okubeera mugundi mu Kawempe North Hospital essente ze bakozesa obukozesa okulaga operation bakola accountability ziba ssente nyingi nnyo naye nga tewaliwo na kintu kyonna kye bataddemu teri nga tewali neki nene balaga twakoseza kino twakoseza bakola preventers bibiri twakoseza ono Ssegirinya adde muzibu nnyo
ne balirawo ensimbi z'omuwuwo omusolo. Kano imagine bwe bamala ne bantwala mu kooti ne baleeta abanumiriza. Kati ekyo kyokka process y'okuleeta abakulumiriza bafune ne looya. Ezo sente ziba zigenzaawo ziba sente nnyingi nnyo. Naye nga weewunye twetaaga eddwaliro ly'emulago okubeeramu eddagala. Bw'otuuka emulago teri ddagala mazima ga Katonda mugulu. Tuuka ekiruddu okaaba amaziga. Olwero twafunye ekizibu kya oxygen. Oxygen kati omuntu atalina sente tosobola kufuna oxygen. Oyina okuba nga oyina sente. Abantu kati abali mu malwaliro kati omuntu waakufaako bw'amala okufaako amalwaliro kati naddala gano aga private ne gakwata bode ne gagiremera ne gagamala kumalayo sente zaffe. Embeera eriwo olwaliro gimanyi abantu bakyanoonya sente. Abantu bakyanoonya sente za kulya mmere. Ng'eddwaliro libagamba tubadde tumujjanjaba bode tugikutte ne bakwata bode ne bagiremera. Ne bagamba twetaaga sente. Abantu batandika okukuba amasimu. Munnange ennyamba y'emitwalo 10, munnange ennyamba y'etaano. Naye nga ze bali mu kusonda za kujja mayiti mu ggwanika. Si muntu nti yawonye kuba bana ekintu nga kusonda ng'omuntu awonye. Kusonda ng'omuntu awonye ekyo kyanjawulo nnyo. Omuntu ng'awonye ne musonda nti bannange nti gundi munnange awonye musondere kwawo nange Mr. Update nezembadde ngenda okugulamu ekyeggulo nzigattako. Naye gwe omanyi okubeera nga mu contributingira bode ne bakubira ow'e Masaka abantu batuuse n'otutunda ebibanja byabwe. Omuntu n'atuuka okusinga TV n'atunga okusinga radio n'osinga firiji oyagala kujja bode ya muntu oba mukwatidde mu ddwaliro. Bode so omuntu omulamu but bode. Can you imagine awo Uganda weetuuse? Kati ate bw'omala n'olyoka otaatiko atogera mu lutalo olw'okugitambuza okugijjaawo ku ddwaliro oba okugijja mu ggwanika ogitwala gyegenda okuziikibwa. Nayo bbato ndala. Kati bw'omala eyo bbato kati ate bw'otuuka eri mu kuziika nayo neebeerera bbato ndala. Kati abantu babatadde mu fikise enzibwe nnyo mbabuulira mazima. Nenge eyo mbeera ya kikaaki. Tuyina gavumenti wano nga tuyinamu ministries namba ezandibadde ziyamba omuntu wa wansi olwaleero. Ministry ya disaster preparedness evaayo ddi neyamba omuntu anyigirizibwa evaayo ddi ng'ategeena mu ssente zaffe ez'omuwa omusolo nnyingi nnyo. Mugenda mu ssente zaffe nnyingi nnyo ez'omuwa omusolo naye yo erivaayo ddi eyambe. Gavumenti ebeera n'ebyagi omuterekebwa emmere. In the case of a disaster, ngene ya pandemic eriwo, ya COVID pandemic, ebyagi ebyo government ebe bigula newa abantu emmere. Nebyo byonna wano mu Uganda tewali yadde kintu na kimu. Can you imagine? Ebyo natebiriwo government erivaayo ddi eyambe omuntu wa wansi. Tubagamba nti waliwo sente eza NSSF National Social Security Fund. Sente ezo zitemwa ku buli mukozi wa government. Sente ezo bagaba zikuwa oluvannyuma lw'emyaka 45. Ne tubagamba nti kama tuli mu mbeera enensibu ennyo kyekiseera NSSF ekwate sente eziri mu ggwanika ezibadde zitemwa ku bannayuganda zibayambe mu kiseera kino ng'enjala ebatta. Esente za NSSF bazirya dda tewali yadde ekikumi. Tewali yadde ekikumi. Kwezo sente bazikutemako indirectly. Bagamba baziterekera omuntu ng'awezezza emyaka 45. Kati mu mbeera eno gye tulimu omuntu okuweza emyaka 45 si kyangu because COVID waali. Kitegeeza omuntu sente ze ezibadde zimutemwako NSSF mu budde buno bwennyini bwazeetaaga. NSSF fees tuzeetaaga kati budde buno kubanga emyaka 45 kati mizibu olw'embeera eriwo. Mukwate sente ezo eziri mu ggwanika muziwe abantu bembadde muzitemako nazo zijja bayambako bayisa mu mbeera eno gye balimu nga tomuwa bwereere wabula ng'omuwa sente ze ezibadde zimutemebwako indirectly. Ne bw'obagamba ekyo nga bagamba Ssegirinya mubi asaana genda kitali asaana kumuggalira oyo Ssegirinya asaana kufa kasita oyogera ku nsonga ng'ogula bannayuganda amaaso nga bagamba nti oyo asaana kufa. Nga bagamba oyo asaana kufa. Naye ng'ezo sente zandibadde zivaayo kati ne ziyamba abantu. N'ezo baazirya dda zaggwawo dda.
bwova kwezo sente genda ku mmere eyasondebwa mu gundi eyaggwa mu pandemic eyaggwa twasonda emmere ne tusonda ne sente obabuuze emmere yasondebwa mu pandemic eyaggwa yaddawa NUP President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yekka yawaayo ttani z'emmere eziwera 5 ttani z'emmere eziwera 5 ne buuza emmere yasondebwa mu pandemic eyaggwa yalagawa bagitunda dda essente zasondebwa mu pandemic eyaggwa zalagawa era ze kyensaba nga tonnaba kugamba nti ogera kuwa bannayuganda sente gusooka otulaga accountability ey'essente eza pandemic eyaggwa zokka zoba otulaga zokka accountability eya pandemic eyaggwa essente ezasondebwa zakola ki zonna zaliibwa tewali yadde 10 bazita tewali yadde 10 kati bamaze nga bakomawo nga bagenda sindikira abantu emitwalo 10 buuza abantu bameka abazifunye omuntu gwe basooka okugamba nti yafunye sente bagamba baali aluwa simanya ali ggulu nankabiru ani ono mukyala yani ono aliwo aleka yasindikira na gundi we na bodyguard we oba security guard we gwe yasindikira I will receive the 100,000 ngati ne bannaye kale obudde buno omuntu ali mu Kampala yasinga okubeera kati obubi kubanga wano mu Uganda ennimiro y'abannayuganda ennimiro y'abannakampala ku mulimu eri gyagenda okukola because ffe tuyimirawo ku mmere ya leero abantu abali mu Central Business Center tuyimirawo ku mmere ya leero nti lwokoze lwolya lwotakoze tolya ekyo kyo bwe kiri okujjawo nga tufunye gavumenti nga eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne settinga nti abantu babeere na ddobo okusinga okufuna ekyennyanja naye no gavumenti ekintu kye ya settinga ky'abantu kufuna kyennyanja si ddobo abantu okufuna eddobo bajja ddifuna nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mu ntebe because eyo enteekateeka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka yagirira bano ne bw'obongere ki ne bw'obagamba nti kati mukole bwenkiti muteekeewo embeera nga buli munnayuganda asobola okufuna si kyangu mbabuulira mazima si kyangu bano tebakisobola omuntu yekka asobola okusettinga pace nga munnayuganda oba akoze oba takoze asobola okufuna ekyokulya bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka wano mu Uganda teri mulala kati bana abasajja ekyo kyabalema tebasobola kukikola ne bw'obagamba nti kati ne bw'okwata ebisawo bya ssente n'obibawa ne bw'okola ki bo baalemwa wabula ekyebasobola okukola kwegula tiya gaasi n'emmundu n'amasasi ebyo babisobola bulungi nnyo naye bagamba nti kati bannayuganda enjala ebatta tutetenkanye tulabe bwe bayinza okubeerawo teri naye abantu waffe enjala ebatta kati ate teri kinyizizza nga omuntu azanonye ekyokulya g'omusirikale wa UPDF nojja n'okuba omukyala omunaku anonye ekyokulya omukyala akaabi omwana akaabi waliwo wano gwenda awandiise komenti Ssegirinya oyo omukyala gwe bakubye n'omwana lwaki tobalesseewo awo n'otambula n'ogenda bw'obayamba oba osapootinze gavumenti bannange omuntu ono alekana wa NRM omutima ayina mubi nnyo nze Ssegirinya ndaba omuntu akaaba wali n'omwana mbalekewo mbadde sisobola kikola ekyo mbolomba sikyali mukulembeze ngate gwe bakubye gwe bayiridde buto wa kitundu kyange era mbadde nyina omuyolawo muteeke mu mmotoka mutwale mu ddwaliro naye waliwo nawandiise komenti era enyiizizza nnyo enyiizizza nnyo nozayagadde kunzija kumulamwa naga abadde obalekawo awo kubanga bw'obajjawo n'obatwala mu ddwaliro n'obajjanjabisa n'omwana n'omujjanjabisa ate gavumenti gy'oba osapootinze. Can you imagine? Can you make such a statement? Nze ndeko omuntu awo ng'afa neeyongereyo ngende era olutalo lw'amaanyi nnyo awo sisobola ekyo sobola kireka mbabuli amazima mulina abantu kye mutantegeera muna bino byenkola ebintu ebimu munange nabitandika dda nga nkyakuba n'amasimu ku radio nabo abakubi b'amasimu ne bobabuuza nga muna fomu akuba essimu ku radio bw'afuna ekizibu era nga tutetenkanya tumuyambye tutya ng'oluusi bangamba nga Ssegirinya olwo yasuze nga talina mmere nengamba nti wantu batugenda kulya kasanvu katulye 3,000 4,000 zino tuzigabanyemu munaffe oyo asobola okufuna ekyokulya mune sisobola kulaba muntu ali awo ng'ataawa ng'ate abamukubye nambu kyamu talina yadde omusanga ate bali entitled kumukuba ne mulekaawo ekyo sisobola kikola mugana wange bagwo osobola kikola munenze sisobola kikola waliwo ebintu emunze nga sisobola kikola
Nolwekyo awandiise comment nti obadde omuleka waawo bw'omuddusa mu ddwaliro oba oyambye gavumenti. Nedda. Ono omukyala gwe bakubye yeetaaga obwenkanya. Yeetaaga obwenkanya. Kirungi abantu bonna babadde waawo nga balaba b'omukatale k'empereerwe bonna ne kibakwatako nnyo. Kati nganze omukulembeze nandizaawo n'endaba eyo embeera ebaddewo n'entambula butambuzi n'engenda ekyo mbadde sobola kukikola bannange. Era muganda wange awandiise comment nsonyiwa gwe munnange omutima gwo guleka mulala ate nange ogwange mulala. Omanye emitima gino tugyawukanya. Buli omu alina enkola ye. G'oyinza okuba nga enkola yo bw'olaba alina ekizibu liba ssanyu lyo. Waliwo munnange abantu bwe batyo nga bw'obeera happy ate bbe bannaku yaabwe. Ate bw'obeera nga toli happy ate nga lyessanyu lyabwe. Abantu bwe batyo bangi nnyo nnyo. Nga ye bw'alaba alina ekizibu asanyuka busanyusi. Kaya ate bw'alaba ng'oli happy ate n'anyiga n'agamba lwaki Ssegirinya ali happy. Mune tulinamu abantu abamu nga bali bwe batyo. Ne noono akomentinze alayika bw'ali kati ennaku ya maama waffe jjajjaffe bambi ye ate alitutenga ssanyu. Naye munaye ekyo kibi. Muganda wange olwaleero kiri wa mujjajja oyo gwe bakubye. Naye nkya kiri ate wa mulala oba kiriwo. Bano abasajja embeera gye batutaddemu nzibu nnyo 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 nnyo. N'olwekyo kyenjagala okubategeeza ti abasajja abo awo we batuuse. Bakubye omukyala era olunaku olw'enkya nja baterayo omukyalo ebifaananyi byonna mbiina wano naye saagadde biteekayo kati because tukyayagala tulabe nga tuggulawo emisango ejja kulayimuza against humanity eri omusirikale oyo wa UPDF akubye omukyalo oyo. Sobola kusirika busirisi ng'omukulembeze sobola. Era n'abantu bawali empeerero bangaye Mr. Update tukusuubira okuba nga omukyalo ono ogenda kumuyamba afune obwenkanya. Mbabuulira mazima tugenda kuggulawo omusango. Ate ekirungi Mr. Update ntuula ku committee eya human rights mu parliament y'eggwanga Uganda. At least oyo omusirikale tujja kumuliyita mu kakiiko kaffe. Ate ekirungi kati Mr. Update wendi nga omujulizi. Oyo omusirikale tulina omuyita mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Ate kwentuula era mwaluguddemu baganda baffe abadde batulugunya abantu. Mwaluguddemu mbabuulira mazima. Because akakiiko k'eddembe ly'obuntu kentuulako wali mu parliament y'eggwanga Uganda kali entitled okulwanirira abantu baffe be bakuba nga tebalina musango. Kali entitled okulwanirira abaana baffe abali mu nsi za Buwalabu. Kuba lino ddembe lya buntu. Bw'otulugunya omwana ali mu nsi ya Buwalabu awo Ssegirinya sobola kutuula. Era abagundi abawalabu babadde batulugunya abaana baffe mubagambe nti bwabakeeredde dda kati kasitantuula kakiiko ak'eddembe ly'obuntu. Kasita agenti wo tafaayo nga bakutulugunya gwe tujja okuyita mu kakiiko kaffe ak'eddembe ly'obuntu. Ti eddembe ly'omwana ono yagenda Jordan kola, yagenda Oman kola, yagenda Saudi Arabia kola, lyatyoboddwa. Twagala otunnyonnyole okozeewo ki olwo tugamba agenti wo eyakutwala. Kitegeeza obwenkanya bulina okubeerawo kati mu mbeera yonna. Era President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda nti Ssegirinya abeere ku komiti eyo eya human rights kwaba abeera yennyini kuba Ssegirinya asobola okutambuza eddoboozi eri abantu baffe abatalina ddoboozi abazze nga batulugunyizibwa. Olwekyo President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu weebale nnyo webalire ddala wantadde mu kifo wennyini wembadde njagala wennyini awo wembadde bulijjo ngamba nti kale singa nfuna komiti erwanira eddembe ly'obuntu because nze kukikwatagana eddembe ly'obuntu situula kyovula nono omusirikale bwe tumala okuggulawo keesi tugenda muyita mu komiti eya human rights ajje abitebye kuba nze kennyini wendi nga witness ate ntula ku komiti kitegeeza nti eyamwalula esiiridde. Mbabuulira mazima eyamwalula esiiridde. Osanga n'abalala bwe tunateeka ono ku nninga n'abalala banaamanya nti mutuufu tolina kutulugunya bantu. Abantu otulugunya baaki? Abantu baffe beeyiya bweyiya, abantu baffe batenkanya butetenkanya naye otulugunya omuntu n'omukuba n'omutuusa mu mbeera bw'etyo. Lwekyo kinyize nnyo kyekimu ku bintu bye mbadde njagala okubategeezaako baganda bange abali ku the updates online page. Kyengenda okusembyayo bannange tubali tulina ekizibu wano mu Uganda nga waliwo machine eyo ebadde etwala n'abantu ebweru w'eggwanga ogenda obaakolako MRI scan kubanga ekebera bode yonna naye
biro byembadde tambula kuba abantu amunga Mr. Update nogenda mu nseno nogenda mu nseri oba ononyayo kimunenga ndobinga naye ekiru kye nalobingira emyaka 15 nakifunye email nagifunye lunaku lwajjo omukyalo Yumali Adams mwala wa meya wa Amsterdam Netherlands nangamba twalabye Mr. Update watandise eddwaliro konze ya naye kintu kikyowulira kyoyagala tukiteeke mu ddwaliro nenkubira abasawo waawo bannaye kiki mulabe ekibula mu ddwaliro lyaffe ne bangamba nti oli waba ayagala kuwa offer mugambe weetaaga MRI scan ne muwandiika ne mugamba twetaaga MRI scan nangambye kuweereddwa Mr. Update kati ndi ku nteekateeka ya kugitransportinga kugireta mu ggwanga Uganda eyo egenda tuyamba nnyo kubanga abanaffe bangi nnyo be bakubidde mu struggle beetaaga okola MRI scan bagyetaagira ddala abaana baffe abadde mu kkomera babadde mu ki kubanga yo kyekola ekebera bode yonna obuzibu bwonna we buli nebulaba era oba tolina buzibu era results zivaayo nti oli fine nolwekyo abaana baffe abadde mu struggle bonna bagyetaaga era nebaza nnyo omukyalo oyo Malwi Adams bambi yebale nnyo balidda nabasanga mu conference yali Amsterdam Netherlands nendobinga ebitanda nendobinga emifaliso ebyalaani ne babimpa emifaliso ne gitajja ebitanda ne bitajja naye rabba eddwaliro bwe lyatandise ne tufuna MRI scan bannaye kintu kya ssanyu nnyo nti actually ndowooza mu Uganda bangambye eri mu ddwaliro balimu eyinza kubanga eri Kampala Hospital kati eddwaliro erigenda okuddamu okubeera nga ligiina ye Kawempe North Hospital egenda kutuyamba nnyo kati ng'omukyalo ono omwana oyo omuto jajja gwagwiridde bamuteeka butesi machine eyo netulaga nti obuzibu buli ku mugongo obuzibu buli ku mutwe obuzibu buli ku kibegabega kwegamba abasawo ne balema kujjanjaba muntu nga bateebereza buteebereza kubanga aliwo ebintu ebimu wano mu Uganda ng'omusawo akubuuza we wakuluma ng'olina musongerawo ye n'amanya nti oleka walwadde kino oleka kino kyekikuluma naye eno mashini egenda kutuyambako okulaba nga examininga omubiri gwonna okumanya omuntu waffe obuzibu bw'abafunye n'olwekyo mashini eyo si yakusaaga mashini y'amannyo naye byemu ku bibadde bintambuza amawanga kulobinga lwakuba nti ebintu by'okulobinga bino bwe bibeerera ebizibu ekintu oyinza okukirobinga mu 1996 n'okifuna mu mwaka gw'2003 kuba kati bino nabirobinga dda ku tripu yange eyasooka nga ngenze Netherland ndaba kyakayitamu kati kyayiseemu mimero nagifunye jjo era immediately nembaga nti bannange waliwo kyetulobinze era nakyo kijja kubeera nga kituyambako mu kulaba nga kitereeza oba n'okulaba nga bannayuganda basobola okubeera nga bafuna obujjanjabi obw'omutindo kwegamba bwe tuba ne mashini eyo muntu n'agenda wali mu MRI scan n'agivaamu nga ne bamanya obuzibu bw'ayina n'aba nga asobola okufuna eddagala problemu yokka gye ngenda okufuna yakufuna bagikozesa wano mu Uganda abamanyi n'okugikozesa batono kati tabu wegenda okugiraawo bana yani amanyi okugikozesa obukozesa wano mu Uganda nabo batono naye nga weewuunye gavumenti y'eggwanga Uganda essente zeegulamu amasasi essente zeegulamu emmundu essente zeegulamu tiyagasi zisobola bulungi nnyo okugula mashini eyo naye tebaagala intentionally tebaagala kubanga banagigula Ssegirinya banamukuba nagigendamu egenda kujjayo obuzibu bwavuddewa kati baswale kati baagala bakube ofune clot ofune ekizibu kyonna bwe bamala ate bo balage baleete postmortem endala ennyo ng'eyawukana ne ku scan gye yandiraze gavumenti esobola bulungi nnyo naye teyagala era temugamba nti egisobola bulungi nnyo gwe jasigamba nti zibadde zogula tiyagasi n'amasasi n'emmundu katuzigulemu mashini ng'eyo nini mulemwa abakungu ba gavumenti mulowooza tebatambula tebagenda mu nseezo naye bwe bagendayo balobinga byabwe bibayamba bwe bagenda mu nseezo bazimbayo mazumba bagula za keedi ebitundu 80 ku buli 100 abali mu kabineti ya Mwai Museveni balina amayumba e UK balina amayumba e Germany balina amayumba e London balina amayumba mu America bo tebafaayo ku muntu yenna kasita ya bo babeera happy tebafa ku bannayuganda kyensonga lwaki mbagambye nti NUP ffe twazze kukolera bantu baffe
yenjawulo kati eri wakati wa NUP ne ababaka ba NRM ne buli mbaka wa NUP wali ali active ali mukola kubanga ekyatulese kukola nolekyo amawuli gembade jagalo bategezaako mbatubayi tulinamu agennaku ate nga tulinamu n'agessanyu n'ensosa n'agennaku n'ensembya y'agessanyu mwebale nnyo mwebale eddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale